Mu mwaka gwa 2022 abavubuka ba Kifeesa batambulira ku boda nga befuddemu mu kukuba abantu teke n'okubba bannakampala bazingako Abdallah Mugerwa nga ali ne mukyala we ne bamukuba n'okumunyagulula nga kwotadde. Nze yalabikira mu Katambi ababbi gwe bakubira ku Buganda Road. Olunaku olwo nalina mukyala wange olweggulo twali tuva kusenana. Nibajja ne bankuba engwala awo n'engwawo ku pavement ku Buganda Road kwennyini misana tuku. Okuva ku olwo Mugerwa eyali akola mu Paalamenti nga abeezaawo famire ye obulamu bwakyuka ate okugulu okwa kono egumba lyamenyeka era bw'atyo n'atwalibwa mu ddwaliro. Sikola ntuula waka nina omukyala nina abaana nina abantu benalindabirira. Ono azaalongoosebwa era kati kyakamutwalira emirundi 8 yenga okugulu kweyongera kuba bubi. Navundako nze ekigere ne bajjamu ekyuma ekyali munda ne bateekamu kino kyolaba wano kyekino ekyuma kyo nakyo bakiteekamu bali tebakinywezezza bulungi ne bateekamu ne bakitereeza nengenda musajja leezo nnya wiiki eri ewedde bangambye nti bagala kuddamu ki sajja endala ya 5. Mu kiseera kino sente n'ebikozesebwa byeyongedde okubula kyokka ng'embeera mwali mbi ddala nga yeetaagawo obukadde obusoba 20 okugenda e Nairobi ayongera okulongoosebwa era ng'asaba abazira kisa okumuyamba. Kubanga bangambye basobola okutereeza ino eggumba bali maze emyaka mingi kati noonya sente zagenda Nairobi netaaga sente nga miliyoni nga 25. Mugerwa agamba nti gavumenti yalibadde eyongera okunyweza ebyokwerinda naddala mu Kampala nti kuba y'abavubuka bano bamukuba misana tuku. Nga n'ababoda we wali traffic wali n'abaana nga balaba ne nga tewali asobola kunnyamba nze mbadde nnyamba muntu naye ate nange ne bankuba naye nga tewali asobola kuntaasa kati omu ku bwami yasembayo naninnya ekigere nammenya. Akatambi ka Mugerwa keeyongera ku butambi obulala obuze busaasaanira ku mikutu emigatta abantu ng'abavubuka bano bakuba abantu teke ne balekebwawo nga baboyana ate nga kirabika nga akabinja ke kamu. Omwezi oguwedde poliisi yakwata abavubuka 3 okwali Eric Mukisa amanyiddwa nga Musota Ashraf Kagabo ne Imam Yusuf abalabikira mu Katambi nga bakuba Thomas Mugisha teke ku Ben Kiwanuka wano mu Kampala etamuleka waggulu ne bamunyagako ebibye okuli ensawo ne sente emitwalo 45. Bano bavunaanibwawo ogw'okozesa eryanyi okubba era ne bazibwayo ku alimanda mu kkomera. Akatambi akakyasembyeyo ke k'omuvubuka Kifeesa yabadde ku kizimbe kya Gwanda wano mu Kampala nga alwana n'omuserikale omukumi eyatuuse n'okukwata omudumu gw'emmundu ekyaviiriddeko mu kuba essasi. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luuko Yesigire ategeezezza nga abavubuka abalabikira mu Katambi nga bakuba Mugerwa bwe bwakwatibwa ne batwalibwa mu kkooti. Omusango twagutwala mu kkooti era gukyali mu kkooti era akabinja akakali kakulembeddwa Pancho. Yesigire ayongedde okulabula abantu okubeera abeegendereza nga batambula wabula n'akakasa nga poliisi bweyongedde okunyweza ebyokwerinda. Obubinja obulala buzze buvaayo naye ng'abo ebyokwerinda tukola kyonna ekisoboka okulaba nti nabo tubumalawo wonna we buli tuwa okulabula abantu bonna okutambula nga beegendereza. Lugendo Crispo yakusakidde gule lino ku Lwabukedde TV.